abazadde tukubirizibwa nnyo okuteekateeka abaana okusinga okubateekerateekera. Naye olwaleero bwe ntunula ebintu bingi bye tusobodde okutuukako byatuteekerwateekerwa abo abaasooka. Okusoomooza kwe twafuna nti waliwo ebiro we byatuukira ne baba nga tebakyateekateeka abo bagenda kubeeramu ebyo bye bateeseteese. Y'engeri yokka gye twajja okufiirwa ebirungi bye twafiirwa. Ndaba omusajja yazaalibwa mu maka amanaku naye nga gaalimu obuntu n'okukola, n'ayiga okukola, n'ayiga okuyiiya n'okutetenkanya. N'akula n'azimba obugagga wakati mu kubonaabona, mu kwewaayo mu bulumi, n'azimba omusingi omulungi. N'afuna munne ne bazaala abaana ne babasomesa mu Bungereza, mu America, ne babawa byonna. Naye ne batababuulira bwe baatambula na bwe baakola kutuuka awo we batuuse. Ebintu ebirungi bingi tubikoze era tukyabikola. Naye ekikulu mu byonna nga Mukama waffe Olumbo yagamba nti bwe nnaagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Singa yali tayagaliza baddako yali tasobola kwogera kigambo ekyo. Okukola ebintu tubikola naye tuteeseteese omulembe oba omugigi ogunaasobola okutwala ebiteekeddwateekeddwa mu maaso mu nsa entuufu, mu buntu bulamu era mu bukozi ne mu nnono ezo mwe tubiteekeddeteekedde. Eddaaza lino nga litandika, kyensaba buli muzadde alowoozeeko obadde onzigyeko.